ku ssaawa 6:00 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atuuse mu Lubiri lwe e Mengo okwetaba ku mikolo egy'okujaguza amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'e68. Kabaka asoose kulambula amakula agamuweereddwa abantu be. Omukolo guno gutegekeddwa nga mutonotono era gubaddeko bagenyi bayite bokka. Ebisanyusa kubaddeko ab'engoma eŋŋanda, abayimbi aba bbandi ssaako n'ebivuga eby'amaloboozi ag'ekizungu ebimanyiddwa nga orchestra. Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadvent mu Uganda, Pastor Dr. Moses Maka Ndimukika yakulembeddemu okusaba era obubaka bwe bwetoololedde ku kusabira mirembe n'obulamu obulungi eri Kabaka. Akuwa omukisa, Mukama akukuume, Mukama akwakiza amaaso ge, Mukama akukwatirwe ekisa, Mukama akuyimusiza amaaso ge akuwe emirembe. Mu kwogera kwe, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yeebazizza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ssaako n'ebyo ebituukiddwako okuva omwaka oguwedde. Twebaza omutonzi olw'obulamu n'ebyo byonna byatusobozesezza okukola mu mwaka gwe tuyiseemu. Mu ngeri y'emu twebaza abakulembeze b'eddiini ez'enjawulo abaateekateeka okutusabira olw'amazaalibwa gano. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kabaka alagidde abantu be okubeera obumu okusobola okuwangula ebyo ebibasoomooza. Okwegatta gwe musingi gw'obuwanguzi bwaffe. Era basaba nti ensonga eyo tugitwale mu maaso. Nnyinimu yeebazizza obukulembeze bwa gavumenti ye ekulemberwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'alabula abantu be obutava ku mulamwa wabula basigale nga bawulize. Okulambika abantu baffe obulungi, okuteeka mu nkola ebyo byonna bitwettanira. Tusiima nnyo abantu baffe olw'omukwano, obumu n'okuwuliriza eddoboozi lyaffe bulijjo ne baba nga tebava ku mulamwa. Ekyo bakikola nga tebavudde ku mulamwa oba okuddirira mu ngeri yonna. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza nti mu kujaguza amazaalibwa ga Kabaka obuganda buba bweyambisa ebyobuwangwa okutumbula embeera z'abantu ba Kabaka naddala mu byobulamu. Abantu bwe tubagambye babe beegendereza mu nneeyisa yaabwe, kibayambe okwewala endwadde ezisobola okwewalika. Tubagambye babe bayonjo kubanga obujama bwe buvaako endwadde ezisinga. Tubakuutira okugendako mu basawo ne bwe bataba na bibaluma. Katikkiro yeebazizza abavubuka olw'okwenyigira ennyo mu nsonga z'obwakabaka. Katikkiro era atenderezza omulimu ogukolebwa abantu bonna abali ku lusegere lwa Kabaka. Njagala nnyo okwebaza abaweereza ba Ssemaka, abasiige, abagalagala, abambowa, abawandiisi be, ab'ebyokwerinda n'abalala bonna abali ku lusegere lwa nnyinimu. Omukolo gubadde gwa ssanyu era mu ngeri etali ya bulijjo. Kabaka ng'amaze okwogera akomyewo ku muzindaalo n'ayita omuyimbi Palaso amusanyuseemu. Mugamba nti kale mugamba ajje ku mazaalibwa atuyingiremu. Bamuyita Palaso era Asabye, it's your birthday. Oh, get up and dance. Everybody, 1, 2, 3. Ndoza Ssaabasajja Kabaka mumulabye yoyo owaffe owa bulijjo omwana wa Muteesa alamula. Tetulina kuva ku mulamwa, tujja kusigala ku mulamwa, tewali ajja tubuzaabuza kuva ku mulamwa. Tuwulidde essanyu ppitirivu era tufunye amaanyi amapya. Era nzire ebusoga mbategeeze nti omutanda mulabiddeko ddala n'atuusa n'obubaka. Omukolo gufundikidde na kijjulo Ssaabasajja Kabaka kyasiimye okugabula abantu be.
Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.